how to win Museveni. Bino bibiri biganye n'ekyokusatu kikyaganye ekiri nakyo ekyakatonda ne kati wano tugamba tuwangudde tutya Museveni ave mu buyinza atuviire agenda addeyo ewaabwe. Waliwo abagamba mu Munyarwanda, waliwo abagamba mu Murundi, waliwo abagamba mu Hororo, abalala mu Tanzania. How can we win Museveni? Kati ono political underwear, political mathematics. Tugenze mu mathematics. Bakubira ebyaba kumalu kisekka. One, you have to define who Museveni is. The definition of Museveni always, the first one, the easy one, the primary one, is Museveni can use you, reuse you, abuse you, and misuse you. Defining and recycle you. Museveni asobola kweyambisa, naddamu nakweyambisa, nakuvuma, nakusiranya, naddamu nakulongoosa, nakweyambisa. Kyovola abantu byagenze Busoga yagambye, temugamba nti omwana mwanyinaze kaddaga nze mukuba, asobola alupoi ebyobufuzi byamukuba, nagwa. Walaba alupo nga bazzemu okusoma gundi ng'akola ki? Ngakwali. Museveni teyeerabira bantu be kyokka ate abeerabira. Yamanyi bw'akikola ekyo. Era oyinza okulaba omuntu ng'amukubye n'amusuula ku ttaka, kumba akyali ku ayikomandi ye. Kaddaga akyalina ki? Amaanyi. Gali agali public gayinza okuba gakendedde, naye siteke gy'alina mu gavumenti ekyaliwo nnene. Kubanga nga munnabyabufuzi Museveni tasuula bukunkumuka. Era Museveni ye munyankole omutuufu nti emmese bw'egwa mu mata. Emmese aginuuna n'agita n'agenda n'amata n'aganywa. Anti ye teyinnyala bwoya. Museveni emmese bw'eruma ku muwogo we n'awalumya alyawo. Kakati anti ebyobufuzi mbimanyi nze mmanyi wali amaanyi siba sigobera bakyagula. Kati nve ku Hamu ndagewa, nve ku Jado Sale ndagewa, nve ku Museveni ndagewa, nve ku Kankwasa Balire gandagewa. Where should I go? Nze ziremba nakungobere kyagula nyatagaba wadde ekikumi. Katugenze. When you fight somebody, you have to first define who that person is. Kati batuko Museveni is triangular. Has three sides. Bwati. Era one ali perpendicular to the distance. Onolaba nga ali 90 degrees. Ewamu ayimira straight bwati. Kyovola banti kizibu gamba nti Museveni mu bya 100%. Kubanga mulimu side yabeera omulungi, ate mulimu wa bendinga, ate mulimu waba nga anywedde ku ttaka. Nebanga eno ye base, eno ye height. Waliwo adjacent simane perpendicular obimanyi bulungi. Kale tugamba nti the formula to this the half base height. Byonna biri mu politics ebi. Ebyobufuzi oli mu kudiscussing omuntu nti njagala kusigula nkonge. Kati bannayuganda bakuba makoola era bagaggwako ne beewaana ng'ate omuti gukoze gutya gusigaddewo. Besi ya Museveni bye byafaayo. Museveni was, Museveni is, Museveni will. Kale wona wasinzira okubeera ng'otwankwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuzaako nti wasiibye otya, afunye okusomozebwa okw'enjawulo, ofiiriddwa, olwaziza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde. Asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Tuli ku MS Media. Nze Matiya Sekanjako. Nina Dr. Tia Male mutukuvu. Presidential underwear. Presidential underwear. Yakuma private parts. I keep the private parts of NRM safe. Otugenda okwogera ebigambo olunaku olwaleero. Tulina board weeri tugenda kusoma. Tugenda mu political. Mathematics. Nebyobufuzi birina birimu ekibalo. Buuza Innocent Gusula omupiira gwedda gwabanga kitone. Kwata akapiira kasse ku kifuba, kaweereze munno, kola bwoti. Lera abasajja batuula ne free kick bazisoma, era abasajja nga babeka mbali basomi ba mupiira. Sajja nga ba Piro nakwadde yalina talent. Naye ate era basomanga omupiira. Bakuba Ronaldinho abavanga mu bbala n'ayingira omupiira. Kati Museveni abasinza kibalo. So katugenda kusoma ekibalo obufuzi. Political mathematics nga bibasomesa ye presidential underwear. Gwe nga bw'oyambadde bw'otyo. Omunnabyabufuzi omutuufu n'omujaasa afuba nnyo okumanya kiki ky'oyambadde munda.
kati bannayuganda abasinga bawaana yinki bo bafa nnyo ku bulamu buno obwa bulijjo kuba era we bakoma gwe omuntu oyebaka nga tanaabye abantu bangi bebaka tebakoze batya naye ne bazuuka ku makya badiscussing Museveni ali mu State House emyaka aga ng'ali mu buyi era ne bamuyita n'omusiru akati olwaleero political mathematics waliwo Kyagulanyi Robert Sentamu buli omu gwamanyi nti jjooka lwakuba nti abaganda gwe tulinawo kyoza azaala ekibi akola ki ate tumusuulewa munnange gyewaffe kyokka ebyobufuzi si favoritism Uganda Cranes bagisudde mu kibinja kirimu tiimu Tunisia Tanzania Nigeria oba ekibinja kikambwe toyinza nankubadde bagitadde omwo era yeyaffe era tunojuwagira ogwo mupiira kati ebyobufuzi toleetamu ebyo nti bambi ne bannange nedda natuletamu bino ebiri ebyo byakigwagwa byo gavumenti bayetagwa kunzita enzita gavumenti bayetagwa okutta ekutta nga teyeebuuziza ku muntu yenna nga temaze kufuna kulukusa lwonna bwe bayagala okukuba ekukuba bayagala okugaggawaza ekugaggawaza mu byobufuzi Obote yakeera ku makyanga kyetaagisa okulumba olubiri yalulumba n'aluba obwakabaka ne buwaŋŋanguka agenda okulaba nga kabaka okubeera ebweru ng'akyali kuno ate nga kabaka oyo ali ebweru alina abantu abamwagala kuno jjukira ebyobufuzi bya Uganda bizimbiddwa nnyo ebweru nti n'Obote bwe yadduka ne Museveni azimbidde obuyeekera ebweru n'ajja n'alumba Uganda. That's why bano bonna abannuku abali mu America nawo babe ba President Museveni ate ole kyalabayo kyakalo kyalaba bagundi bakabuye Boston kyabalaba waliwo kabuye Boston kabuye Megadi oyo gwendako obujulizi State House yamutwala tudde ku lumbuye penge tudde kwani Sewungu kati mu Bunyarwanda yanyiga nnyo gavumenti yabwe eveeko kamale n'okubazirina abasiru bane Nuupu Solidarity bwe Kyagulanyi n'agenda abakuba obusente ebweru w'eggwanga kati akyagendayo nnyo okutijjuka n'okubali activity yandibanga tayina kati okyalaba okwekalakasa kwa Nuupu mbweru kubanga Museveni abadde apafominga bubi ebweru evedda nga tayinayo babe naddala ku mulembe gwa Besigye ne Sejjusa we yagendera ebweru nga Museveni abatamwagala bangi nga ne Kiyinja akyaliyo Sejjusa yagenda yekyanziwa yakigenda yekyanza atya ngayagala bakyusa obuyi toyingiranga mukwano gwa balasita bajja kwekuba fe twali ku bbaala awo twatugenze kukola media enemboozi media manager wange agimanyi media ng'alinawo muganda we yavudde bweru nga nabo bali awo ne mukazi we ne balina kyali waabwe ne bamuleeta ku bbaala banywemu kyali najja n'oluwala bonna balasita nibatandika okulwana ne beeyagula ne beenyweza mbulaga omusaayi nga gujja abagenda obbataasa ne batandika ate okulwana nabo bati ne bagamba nti abantu omu baveeko bo bwe bakola ki omukwano gwabwe bagutambuza ogwo bagutambuza balwana beekuba abalwana waliwo abakazi ab'okutuga bati nga yeye bagita simako bagita love language nga wakutuga kati ebyobufuzi Sejjusa wabanga yali akulira bambega mu Uganda kyonna ekyabaawo aba akolera Museveni taliimu mu Uganda mwali tosobola kuwakanya Museveni ebituufu nga mwoli mu Uganda naye nga mwali ekyo nkikubuulira esa ina demokrasi eri luddawa demokrasi yaawa n'embwakabaka bwa Buganda wayogera nkubeene nga bakutta ebyobufuzi toyogera akati ekibuuzo kyaffe ekisinga ekiruma bannayuganda emitwe kiri kimu Museveni ekibuuzo ekikulu kyokka abantu bonna abadisikasinga Museveni beerabidde nti awezezza emyaka 8 era n'embigambo byagamba anaatera okugenda eri Katonda kati ono tumuggyako amaaso kubanga omulembe gwa Barcelona ey'amaanyi yalimu Ronaldinho yalimu Deco yalimu Eto'o ng'eggwaawo waliwo Messi Iniesta n'omulembe gwalimu ba Xavi ne Sergio Busquets nga bali mu kujja ne mu Man U nga basindikayo omusajja gwe bayita ono musajja Mpiki Gerard Piki najjanyiza Ferguson n'amugoba n'amuzaayo wa olwaliro y'omu ku badefenda abakyasinza obulungi abakuba mu Barcelona tubatendereza naye nga ate yali fulopu mugundi muki wa Ferguson mu Man U kati mu mbeera eyo Museveni avaako ddi
Ogambe tumujjako amaaso. Tumujjako amaaso. Ali mu kinaana. The first question is bwe mbanjogera ku bintu bya Museveni bino. Kasola banga ndeese olupapula. Olwo basigenda kuba nuupu. Kuba yo nuupu njikuba sina no. Nuupu njikuba sina wadde ekiki. Nuupu banvuma nga tukyali mu bizonte embwezo nga nze naziwaananga. Ne banvuma n'enganja bakyukira Mbalaga akabina. Ekisooka. Can we win Museveni by war? Tuso omuwangula n'olutalo. Tekisoboka. Olw'ensonga Museveni is the commander-in-chief of the armed forces of Uganda, Kenya, Tanzania, Ethiopia, Sudan, DRC, Central African Republic, Burundi. Oyo girlfriend waffe era buli olaba balwana manya omiya sanza ka message mu simu ya munne Kasola eyo pillow fight. So kati mulimu Rwanda, mulimu Eritrea, mulimu gwanga kyawe ddala na Museveni is the commander-in-chief of the armed forces ne Buganda. Ndoza tutwaleko Uganda. Wane Buganda yeyitansi. Museveni is the commander-in-chief of the armed forces of Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Ethiopia, DRC, Eritrea, Central African Republic n'ebirala ebiringa ebyo. Kyovola bali omushana akugamba nti kasita Kenya alaba Besigye alina omuwaayo mu bulinge yamutika ku basi ya perfect. Zino ensendera zonna zeete. Anti nsi Real Madrid bwe beeyagala omuzannyi emukugulako lwampaka ekyo kimanyi. Kubanga ina sente. No. Ekitiibwa Real Madrid kyeweebwa mupiira. Ferguson ng'akyali mupiira nga balefali batya okumusaliriza. Era nga lefali businga owa Ferguson red card ng'ajja kgenda mu FA ekibiina ekitwala omupiira mu Bungereza akutyebule bakuggyako badge oba n'ebirala. Naye kyova olaba nga Manu bw'eba esamba ne bwakolera ensobi mu box olw'okuba Ferguson yali akyaliwo ng'omuntu akola ki ebyo bwebiri obukatuli kibufuga ensi zonna. Neeyitira mu maanyi ge obukatuli kiti yabulumba bwakola ki katukkirize nti waliwo untouchables tosa kutandika buyeekera n'oyeekera Museveni ng'osinzira mu Uganda, Kenya n'abaliyo baba babe Tanzania, Ethiopia, Sudan, DRC, Central African Republic, Burundi, Rwanda. Nti nejjo Kagame ekyabadde kimukayanya yagambye nti mukimanyi Sheketi yawangula Kalulu naye bakola ki Sheketi alinga ono musajja yali akola ku ddembe DJ Jacobo teyawangula. Teyawangula. Naye kati yanyiga mapensa ki? Ati wulira ali mu fumbiro ye Museveni. Kakati wabanga Museveni ye commander-in-chief ow'amawanga ago togenda mukuba. Ekyo kikole ki? Tuli mu mathematics. Tuli mu political mathematics. Kati olutalo tuluvuddeko. Tuzze mu elections. Tetusobola mutwala na lutalo. Kizibu tosa mukuba. Tugeze mu elections. Kyokka waliwo omuntu ayinza okugamba nti kubanga entalo za njawulo waliwo mutiny abajaasa okwekuumamu ogutaaka ekyo tekisoboka kubanga yazimba eriri lya CSFC NRA oba UPDF yali esoboka kubanga UPDF madowadowa naye SFC eyo eri carefully screened evunanyizibwa kukuma president no SFC kati gwe kyomanyi kyokka ate nga Museveni alinayo n'amagye amalo ojjukira abasajja bayitanga ba Black Mambas abalina ebifala ebimpi balagawa olowooza tebaliyo bayinza okuba baba wa boda nga bali ku luguudo bavuga obanga buli akuba chapati mu Uganda nga wa Black Mamba kati gwewekyanga olu ne babagamba nti kujja mbeere ne balekawo chapati ne bakwata emmundu kubanga Museveni musajja mulwanyi ow'amaanyi kala tuddako elections ekyo tukimanyi bulungi nti ekimu kukiyambye Museveni okulwa ku buyinza kuleka bannayuganda okwerondera n'ababba bulungi anti bagamba kanzikirize n'abantu nti akola ki kuba bagamba tabaagala balinga omukazi agamba tudde lw'abaana singa nano badda lwaki tosula n'abaana bo ogenda okulaba afunye lutolulala bukyanga abyogera alina abaana aba kati maama wange mukyala Nakyoba n'abuuza nti oba Museveni ababba mwe muli basira okwetaba mu kalulu kagenda obbabbiramu ekyokubiri Museveni waaba ababba lwaki temuzuula ngeri gy'ababbamu ne mujaanika eri abantu ekyo ne tukita kati the question is how bino bibiri biganye tuba tusigazza Katonda
ate ne Katonda akyagaanye. Those are natural causes. Nti Museveni azirise ne bamutwala ludda wa naafa. Ebyo biyinza nabyo obutakola makulu. Kubanga amyaka ali mu meka mu 8. Ebyobufuzi njagala nkuyigirize gwandaba. Tokolimanga. In politics we don't curse. Ndi kale mama muli bamulaba kaki. Obote yafe myaka 8 mweji. Abaganda bakolimira Obote yafiira ku myaka 82. Kabaka waabwe mwangu ani Muteesa yafiira ku myaka 4. Balinga basusu. Bali basusuuta. Amini yafiira ku myaka 78. Museveni omubi alina emyaka 8 ate agenda akyali na president. Bameka abalina bajjajja mu byalo ng'obugolo n'omwenge gwabamalawo. Niyo omusajja omulaba atambulaze kyenva muwagira nze mpagira Museveni. Nabo nabalonze mpagira Museveni. Salimu atagira mu bonna be bantu abagaggawadde ku mulembe gwa Museveni. Genosale waliwo omukwano gwange bamuyita Akankwasa Balirega. Akankwasa yakulembera Nnema. Akankwasa Balirega baye atulaawo ku Nnema House. Omulala ani Mama Kadaga. Ye mikwano gyenna mu government ya Museveni. Ate gundi oli. Ani? Ow'Ekyambogo. Ekyambogo? Namyalo nedda. Nze si mukwano gwange naye mulimo gwakola nkola ki? Ngusiima. Nze muntu akolera government. Mpozi abakolanga ebyabakitatta okuba abantu kibooko. Sibyagala. Mpozi ne full figure. Buli chance yonna gyenna wano full figure yakoze ati. Full figure oyo gwolaba waddala. Waliwo wakutabukira n'akuvuga. How to win Museveni. Bino bibiri biganye. Biganye n'ekyokusatu kikyaganye ekiri nakyo. Ekyakatonda. Ne kati wano tugamba tuwangudde tutya Museveni ave mu buyinza atuviire. Agenda addeyo ewaabwe. Waliwo abagamba mu Munyarwanda. Waliwo abagamba mu Murundi. Waliwo abagamba mu Hororo. Abalala mu Tanzania. How can we win Museveni? Kati ono political underwear. Political mathematics. Tugenze mu mathematics. Bakubira ebyabamalu kisekka. One, you have to define who Museveni is. The definition of Museveni always, the first one, the easy one, the primary one, is Museveni can use you, reuse you, abuse you, and misuse you. Kati wano to defining Museveni. And recycle you. Museveni asobola kweyambisa, naddamu n'akweyambisa, n'akuvuma, n'akusiraanya, naddamu n'akulongoosa, n'akweyambisa. Kyova olaba nti beyagenze Busoga yagambye, temugamba nti omwana mwannyinaze Kadaga nze mukuba, asobola alupo ebyobufuzi byamukuba, n'agwa. Walaba alupo nga bazzeemu okusoma gundi ng'akola ki? Nga kwali. Museveni teyeerabira bantu be kyokka ate abeerabira. Yamanyi bw'akikola ekyo. Era oyinza okulaba omuntu ng'amukubye n'amusuula ku ttaka kumba akyali ku ayikomandi ye. Kadaga akyayina ki? Amaanyi. Gali agali public ayinza okuba gakendedde naye siteke gy'alina mu gavumenti ekyaliwo nnene. Kubanga nga munnabyabufuzi Museveni tasuula bukunkumuka. Era Museveni ye munyankole omutuufu nti emmese bw'egwa mmata. Emmese aginuuna n'agita n'agenda n'amata n'aganywa. Anti ye teyinnyala bwoya. Museveni emmese bw'eruma ku muwogo we n'awalumya ali awo. Kakati anti ez'obufuzi mbimanyi nze mmanyi wali amaanyi siba sigobera bakyagula. Kati nve ku Hamu ndagewa, nve ku Jado Sale ndagewa, nve ku Museveni ndagewa, nve ku Kankwasa Balirega ndagewa. Where should I go? Nze ziremba nakungobere Kyagulanyi atagaba wadde 10. Katugenze. When you fight somebody, you have to first define who that person is. Kati bwetuko Museveni is triangular. Has 3 sides. Bwati. Era wano ali perpendicular to the distance. Ono nabanga ali 90 degrees. Ewamu ayimira straight bwati. Kyova olaba nti kizibu okugamba nti Museveni mu bya 100%. Kubanga mulimu side yabeera omulungi, ate mulimu wabendinga, ate mulimu waba nga anywedde ku ttaka. Naye banga eno ye base, eno ye height. Waliwo adjacent simane perpendicular. Obimanyi bulungi. Kale tugamba nti the formula to this there half base height. Byonna biri mu politics ebi. Eyo abufuzi. Oli mu kudiscussinga omuntu nti njagala kusigula nkonge. Kati bannayuganda bakuba makoola.
era bagaggwako ne beewaana ng'ate omuti gukoze gutya gusigaddewo. Besi ya Museveni bye byafaayo. Museveni was, Museveni is, Museveni will. Museveni is kyaliba. Era abantu nga Museveni aba Katonda how owangula otya abantu Katonda bawadde byonna. Wali alowooza agamba mbu Katonda tagaba byonna, Katonda agaba byonna. Kubanga gwe ne by'otalina oli olwokuba abamuwadde yeesembereza abalina by'atalina n'abanga ali complete. Ekyokulabirako ekkanisa ebaamu ministries obunnabbi biki biba bitaano abemanyi babimanyi. Naye omusumba bw'aba atandika ekkanisa byonna bibeera mu ye. Ekkanisa bw'egenda ekula n'afunayo nabbi either mbantu be oba omuntu Mukama gw'aleese. N'osanga nga musumba ayimirira bw'ati ng'asigazza kimu perfectly ekyamuweebwa ebirala nga bikolebwa abantu. Kati mu mbeera eyo Katonda agaba byonna. Museveni y'omu ku bantu abaweebwa byonna ate nga baweebeddwa Katonda kuba Museveni is not a people's choice. Era ky'oba olaba abakwesimbangao mu bululu yandibadde abanga babwenje. Era nawe yagenda mu Sikosi yali awangu baamukuba akalulu bubi nnyo. Museveni si choice y'abantu kuba ne kuteesa yamuwangulako. Era bw'omussaawo tewali alonda Museveni okuva edda ng'era bw'atuula abantu bamuboola. Yalina amagezi mangi n'engeri gy'akolamu nga tebamutegeera nga bamuboola. Katonda yekka n'akola atya n'aba nga akwalifayinga okuba nga David, Solomoni oba Joseph. Akwalifayinga okuba nga Solomoni, David oba Joseph. Abantu Katonda be yeerondedde yekka n'abawa feemu yokka n'abawa byonna era n'abanga buli kyakola abeesinga ku bano kuba Katonda agamba nti ne Yesu atudde ku ntebe ya mutabani we Dawudi nti era alina omutima ng'ogugwe, omutima ogulina 14 parts. Abuze andi family y'abawoma Lukisekka. Kati owangula otya omuntu Katonda gwawadde byonna? Omuntu oyo awangulikika ye awangulikika kubanga omuntu ono kituufu aba Katonda. Era bw'osoma Bayibuli mu Genesis Joseph agamba genda ogamba ekitange nti Katonda yanfuula Katonda wa Falaawo. Omuntu asobola okubeera Katonda ate Katonda nno omunene owagga ennene kuba embwa ezaala ki? Yesu n'agamba nti gwe bw'olimba oba kitaawo aba ye Setaani, gwe bw'oba omwenzi oba Setaani yennyini. Kati Museveni Katonda wa Uganda weewaawo n'amawanga gali genjogeddeko. Kyovola tewali liyinza gamba nti abayeekera bali nkibira ejjongoleeyi bali mu kutendeka bagenda kuba Museveni. We bakimanyira bamugambira nti wano we tulabe waliwo abaki kuba bakimanya jjaddi kuba Katonda muwadde ekisa okukulembera Sub-Saharan region. Sub-Saharan region ogimanyi? Ge mawanga agali wansi w'eddungu Sahara. Kyokka nga n'agali mu ddungu Sahara ne waggulu wa Sahara bamuwa ekitiibwa ne mu nsi yo ne tutumulye ne ligenda nga lyongera. Oyo omuntu si mwangu kuwangula kyokka ate akola ki? Awangula. Kati Museveni tumugasse ku Museveni. Tumugasse kuba kati Abaganda banyiivu Akanyarwanda akatwanira omwoyo ogukyasinza okubeera omubi kwe kunyoomera, the spirit of despising. N'onyooma. Kati oyo era ne Muhoozi mwagenda okukulemberera bulabe omutamiivu ajja kuwangulwa kajja kuba mwangu oyo. Aya kuba omutamiivu kamanda w'amagye. Omusirikale asobola okwefuula ekintu kyonna. Bwe n'olowooza musiru. Kati eba wanayinki batamanyi nze ndi wanayinki. Ate gwe obimanyi. Mbimanyi. Kakati tuddeyo ku gundi yaffe. Tugenze wano. Tukitegedde nti Museveni y'omu Katonda be yawa byonna. Era abantu abo babeera ba Katonda ddala. Naye nga tebenkana Katonda oli yatuwa obulamu nakine babeera ba Katonda ddala. Era bafugira ebbanga ggwanvu n'ettutumu lyabwe si lyangu kujjawo. A half base times height. Nti Museveni was, Museveni is, Museveni will. Katuba tugenze mu political tenses. Waliwo past, waliwo present, waliwo past participle, waliwo present continuous, waliwo future tense. Museveni yalwambye obufuzi ebbanga ki? Dene. Era n'abyetegereza bulungi n'asoma amawanga gonna ne bye gaagala n'amanya nti Abaganda baagala bitiibwa. Erinnya ly'Egganda gwani?
Sekanja kuweddira ki ntimo bajjajja ba Buganda olira tabula fe bajjajja baki ba Buganda era olira bulumo yagajjajja ba Buganda kati ye bunda byafuze tebimukolera makulu tebimukolera bakulu okubeera jjajja wa Buganda kati netudda mu present tense ki ekiriwo leero what's happening kyokka eki ekiriwo leero kitambula present continuous kitatambula it's continuing ate waliwo ekyakayita nga 2 kyakayita tekigwa mu past tense nekiringa mu past participle ndiye omusajja wonna waali ne future tense kati future ya Museveni ye Muhoozi eyo ye Wiru Muhoozi era ye Museveni Muizi era ye Museveni kati Museveni yaliwo waali atajja kubaawo wanje ajja kukola ki yaliwo waali nti yaliwo mirembe ffe bwe tutaali ne banyaffe ne bakitaffe era waali kati nga weetulifu abageze ennyo abamanyi kompyuta abamanyi apu abategeera abasomye waali ate atendesa anaagenda okubeera kati Buganda wano weefuna obuzibu nti Buganda ebbanga lyonna weeri myaka nga 8 nga weeri kyokka ate kati eyingiridde akaseera akazibu nti agenda okugiddira mbigere mwana muto katuzeeyo nga mirundi myaka gya 1900 bano abasajja abaali emmengo ba Stanislas Mugwanya simanya bakiva e Bulaaya simanya ba Sapolo Kagwa bakozesa omwana omuto yali ku Bwakabaka ensobi for their gains kati Obwakabaka bugenda kuddayo mu 1900 olw'ensonga ono omwana Semakookiro agenda okuddako muto ne bwana afuna obuyinza nga ayina emyaka 21 era ajja kuba muto kuba Uganda institution nnene erimu abayaaye erimu ababbi erimu abalungi erina emmandwa erina emisambwa n'ebyafaayo ebinene omuntu ow'emyaka 21 okuwanirira tasabbiwanirira kyokka nga eriko abalabe baayo omulabe buli kaseera akulenda omuntu woba onaakuba emmotoka linda ku hampu era babbira nnyo ku hampusi oba babbira nnyo wali ebitaba nti emmotoka bw'enaasiba bweti awo ng'okyasala ebitaba kati Buganda egenda kusala ebitaba Kabaka Mutebi nga akoze atya kubanga Muhoozi agenda kuba myaka 5 nga mu emeka nga mu 6 musitaatawo okukola ki ate ng'era kitaawo asobola okuba nga akyaliwo ate Obwakabaka ono amala kukola ki kuvaawo kyokka ono agenda okudda omwana muto ku institution ennene kiringa okutuuza omwana omuto n'avuga sinotraka ng'ate etisse omusenyu abamu kati abaga alina takisobola nakisobola kati ono alina kuddawo atya kati Muhoozi mukalulu mu mbeera yonna kuba kitaawo bw'abanga abulayo emyaka 5 kuba Museveni era ayinza okufuga emyaka ebirala 5 emirala n'afuga 10 owakanamu asigwa Katonda nedda olinga atamwagala olinga akolimo kasobi kwasa Katonda obanga nga ndibikulemeredde olinga atamwagala kirawo oyogedde bulungi kati Museveni was is and will kati nga Muhoozi tokyasobola kuzza byemabega myaka gye 7 saaliyo olwaleero wendi kati bwe tubala leero osobola omukuba nedda Museveni tusobola omusimugula afulume ki eggwanga lyaffe afulume Entebbe olw'okuba nti alina background ennungi mu by'obufuzi kati tusooka netubuga who is Museveni wa ddiini ki togimanyi unknown simulokole tojja kitegeera kyekizibu gyateyabiza nnyo be basiraamu naye ne Ssabalabika akola ki kuba Mama Fina yabawa ssente Museveni era ne baakula nama yakola ki kati mu mbeera eyo eddiini ng'otonnakuba muntu sooka omuyite mu ddiini awo nawe watubuzaabuza tewali amanyi ddiini ya Museveni ki ne Muhoozi agenda okuddako tewali amanyi ddiini ye entuufu ajja n'agapostinga nti muchwezi n'abanga ali kalicho ajja na posting ebya Yesu n'alaba nga abimanyi kati ddiini religion tetumanyi tribe tetumanyi simunyankole nationality tetwagala kutebereza Kyagulanyi tumumanyi Muganda era ine ekinyinde ekinene ne face embi ye Kyagulanyi yeddira mbogo Museveni n'abeera omuyeekera he doesn't follow the law he kills he can give you life he can remove life kubanga omuyeekera tagoberera amateeka is an outlaw abeera wabweru w'amateeka Museveni ku Lwokusatu n'abeera wabweru w'amateeka kati ku luno Lwakusatu ku Lwokuna n'abeera omuzadde
Museveni muki muzadde bambi didi ayiji olwo muzadde era omusajja semaka is a family man ali wano ali perfect kubanga amakage togawula munga buki butabanguko kati ku lwokuna Museveni n'abeera omujasi ng'olwo wa UPDF era jamula Museveni waliwo janga alina ekikooti ky'amagye ng'agenda kukola state of nation address tolooza nti ebyo byonna bya kisiru waliwo wajjira mu saati ya yero nyenga teriko kabonero keera alimu waliwo wajja kati gwabaga nti Museveni amanyi kwambala bulungi waliwo n'omugundi we Ethiopia lwe yajja omusajja afaanana ng'omunyarwanda Museveni yambala essuuti buli omu n'atya waliwo yambala bisandozi buli omuntu kyakola nga musirikale wegendereze kubanga omusirikale obwongo bwe bwawufu nnyo kuguggwa alya chapati ku kkubo kakati mande muganda lwakubiri musoga ku lwokusatu muyeekera ku lwokuna muzadde ku lwokutaano mujasi kati ku lwomukaaga munyakitara kati wana waliwo mystery Museveni bw'abeera omunyakitara era ajja kubuzaabuza kubanga mulimu abatoolo mutoolo ali siromu nga Mariaki bw'agamba bakuhandolinga ebintu byabwe mu ngeri ki mpola nyakitara mulimu abakiga bali aggressive ye mwogere bigabo bingaagala kukola ki kukulwana naawe era ne accent yabwe ogiwulira mulimu abahima abo be bantu abetwalaga bakatonda era ne bana abannaabwe bayita biiru nze nabeere semba buli lutunku mbamanyi omuyima yeetwala ngaani nga katonda waliwo Museveni wabeera omunyankole mu kino okubeera omunyakitala asobola okubeera omukiga omunyankole omuyima omuhororo omuki omunyolo ate ennimi zonna akola ki azimanyi kakati kyokka ate wano mu bunyakitala waliyo obunyarwanda abantu tibasiba abanyakitala tekuliwo abanyarwanda kitegeeza Museveni ku Sande n'abeera omunyarwanda buli lunaku ayambala kiti kyanjawulo kati ye Kyagulanyi tumumanyi muyimbi mubanda geto gladiator simaya bawa babi ne babeesije baffe bonna kyangu okumanya kike bali naye kati Museveni gwotamanyi tuli ku tribe nti ne muzino mwennyini abanyankola balinamu gundi zaabwe enneeyisa yaabwe ey'enjawulo omukiga yeeyisa bulala n'omukololo omuyima yeeyisa bulala n'omunyarwanda ayinza okubeera omufumbira kakati Museveni n'abeera omunyarwanda kati Museveni ate n'abeera president is fit for the chair kuba bino byonna tebikufuula president bw'ayimirira bw'atyo olaba omusajja omukulu asaanidde okukulembera eggwanga kyokka ate ku Mande oba olowooza anagiddamu okubeera omuganda ate lwo n'abeera mbega ekitegeeza bino byonna atuuka n'abyejje mbadde manya ekyamanda akyambalira ddala nga kyamanda anti kale ojja mumanya ojja mutegeera ng'oyinza okulooza nti ku Manda ajja kubeera muganda n'abeera mbega kubanga gw'omulimo gwe muki mukulu wamuyeekera yawukana ku mbega wadde omusijasa asobola okubeera omuyeekera ate nga mbega byonna wanjawulo ate Museveni can be on foot n'abeera policeman to keep land order lwaki mukuba abantu bange embizi ezo njazigamba lwaki LD okuba omuntu aliwadde naga bakobe emiggo ate nga wano alaga nti kati bano bonna bemuleeta bangu kumanya kati mu tribe mubaamu culture mubaamu language Museveni kyatusinga ffenna zino zonna ennimi zenjogeddeko azoogera. He talks the language of a president. He talks the language of a secret mbega, a spy. He talks the language of a policeman. He talks the language of Munyarwanda, Munyankole, Mukiga, Mucholi. Eze ennimi zonna zonna ezaawo Museveni azo Olunyarwanda alwogera, Olukiga alwogera, Oluholola alwogera, Oluyima alwogera, Olufumbira alwogera, fluently. Kakati Museveni is a UPDF man. Amanyi olulimi lw'amagye, amanyi olulimi lw'omuzadde, bazzukulu bange nabagemesa muli mutya. Kati Kyagulanyi yaawo nawona tayinaawo wadde akabonero. Muli ku mufu gw'omuntu akasajja kasegirinya kabadde kantawaanya nenjagala n'okukatuga tuli kulumbe lwa muntu, omuntu yafudde oyogera ebintu ebitawugerekeka. Museveni musoga
kuba era alumanyi omulaba ng'agenzeeyo n'agegenyangu. Museveni muganda oluganda alutegera n'engera akola era yeeyisanga abaganda era waabeera n'okubeera siza Museveni first of all muganda. Tuli ku tribe omuli ennimi olaba ekigambo nnimi kikulu Kyagulanyi amanyi ennimi mmeka n'olwa mukazi we talumanyi Olunyarwanda oba Olufumbira talumanyi Munyarwanda ati kati obuzibu bwammwe abatufuga temumanyi tribe zaabwe. Omuntu bamukubira mu ggwanga mu kikula mu tribe mu ddiini tomanyi ddiini ya Museveni tomanyi tribe ya Museveni katuze ku nationality tomanyi nationality ya Museveni kubanga aho bota agamba Museveni yazaalibwa muno namwe mugamba ati yazaalibwa ki kyokka ataali muno kati tutwale ki nawo ne tusaawo question mark kati question mark azine essatu watu nazifindinga Museveni muveeko question mark assatu kubaza zigenda okuzimba muhoozi ne wakyali essuubi ndi muhoozi asobola okukola ki okubika esubiri weriri atamaze tutabula wano obo kanti tribe nationality religion byonna tunene kimu anti olaba n'omukazi ne mukama wamu omukambwe ennyo human resource gyokolera yeeyambula n'anaaba yeeyambula n'akola ki n'anaaba n'anaaba buli kintu kirina obunafu bwakyo ng'oggyeko Katonda ne bweba America baligikuba olunaku olwo era bagikubako neesaanawo katuli mu kutunuulira ensonga ogamba wakyaliwo essuubi. You cannot win Museveni in a now tense because of the past tense which gives us the future tense and that's muhoozi abanga yanajja. You cannot win Museveni in a now tense because of the past tense gye yafunangamu ekyenda mwezi. Museveni buli muntu yakolako naye aggamba era bidandisali yaggamba ndize ne bompa leero obuyinza nga Museveni akyaliwo oyo omusajja ezo za statement zikulaga nti omusajja kizibu mukuba leero kati mu abasiru mwagala kuba leero tani abasiru omusajja omuwala omusanze mu mulyango gwa bbaala mulungi tono era kyo bala abayimbi baga nti abakazi babadduka kuwa musanga wa je wamujja kikuje wamasanga omusajja omusanze ku ntebe amazeeko emyaka aga gwe obusungu buli kulumira mukazi gw'omuli ebiku yavaawa yaani kati gavumenti webe nakutta sekanjako esooka kunoonyereza ntambula zo ndyayo n'ebirala naye nga bwe namukuba amasasi bajja ga gavumenti yekoze etya yemusse naye akuba nnyo Zaala katulinde gyakolera Zaala tuleeteyo omuntu amukuba anyiige amukube engumi mu kifuba akole ki baga nti balwanye byabwe bakuyise mu lifestyle katuze mu kigambo ekirala ekizibu okuwangulira you cannot win Museveni you cannot win Museveni in a now tense because of the past tense which gives us the future tense. So okanze mu Luganda tosa kuwangula Museveni mu kiseera ekyakati ate ng'olaba w'amaanyi mu kiseera kyakati ekiseera kyakati kyazimbibwa ekyedda gy'otaali ate nga kino kizimba ekiseera ky'omu maaso ekiseera ky'omu maaso twakitegedde dda ye muhoozi mu mbeera y'obwanayinki kuba abajaasi basobola okuteekerawo omuntu nga si yagenda okujja n'olobera ku ono ne baleeta omulala muhoozi ali myaka 5 kati Buganda egamba nti Museveni egisinga yeeyina omwana ali myaka 13 tugambe kale tugambe 14 kale ntanagiweza katugambe 13 nti future ya Buganda Buganda n'amaanyi gaayo era olwazi era future wa muntu 13 ku bizibu Buganda byetuddeko kwa Buganda eri ku landmine sawa yonna etudde ku ttaka ettaka bwe buzibu landmine ne bwogirinyako ddye kubwatula ekola ki ekukuba kati Buganda ekyayinayo bizibu bingi ebyokusolovinga naye nga ate agenda obisolovinga atya kyokka ate muhoozi asobola okulinnya ku buyinza nga ne kitaawe waali n'abaagala kitaawe nga bakyaliwo kati ate Buganda erina ebizibu byayo ate kitaawe ajja kuba takola ki taliiwo jjukira landmine ogirinnyako kasi ogirinyako nekoona pini muli bw'ojjako ekigere obuganga pwa kati ebyo bya Buganda twabijja bisomesa bulala tukyalinawo essuubi ogamba tukyalina essuubi tudda ku kigambo life tubadde mu puzzle za enumizo omutwe tudda ku kigambo lifestyle wawanvu tujja kugendayo nti wawanvu lifestyle yabaagala okujjako Museveni ne ya Museveni obulamu mwe bali lifestyle bwe buliri bwo
n'okuddambuliriwo ebintu byokolera mu masekkati ng'ozuukuse naye ng'ozza okwebaka nenneebakaayo ebibeera wano life style. Museveni life style y'abajaasi ogimanyi essaawa minimum essaawa 2 zeweebaka ate nga basizaako eriiso litya limu. Radio call esulako Kyagulanyi ajjako essimu ekiro ne yeebaka naawe oyo muyaye wayinza n'okunywa enkiwiri n'enkuba ne yeebaka ekiro kiramba. So kati life style y'abasajja abasirikale yanjawulo ku abaana yinki kubanga abawakanya Museveni ebiseera ebisinga bonna bawaana yinki bantu ba bulijjo. Muntu wa bulijjo alya fuuyiza, muntu wa bulijjo Museveni olaba Museveni yagenze wano okumanya yo obulongo bwakiyeekera ekkoolo waliwo bumama yingiya pole obuyumba obwebiveera abasirikale babeera kati ye mayindi ye bogenda wali wagulu embuya obuyumba yumba buki mbera zekiyeekera teweebaka anytime aduya akola ki kati basenyonyi bafeeza nyonya aliawo yeemoola era opposition yeemoola ali ati kakana kalungi tewaliwo byabufuzi byobufuzi toba mulungi byobufuzi Besigye opposition omutu bakubye Besigye ekifaananyi ekyakinteerawo ng'aliwo opposition omuki opposition omutu ne bano basenyonyi konna kali kati kasi lipstick. So lifestyle y'omwana yinki n'ey'omukya eno yetukuba bwe tuba tunaajjako Museveni we should check our lifestyle. Kakati wakali akakubuzabuza kankaddemoko katono kakubuzabuzizza kyesagala kayita mu lukwakwayo nti ahaafu nti wano was wano is we wawanvu ennyo wano we wasinga obuwanvu kati wiiru si wawanvu nnyo ate si wampi nnyo. Kati eno bwe tugamba nti Museveni amazeko emyaka 40 plus ate akyeyongerayo kati bw'aba nti Muhoozi ye wiiru Muhoozi kati tugenda kudda mu bibalo Museveni byebyobufuzi osobola kukuba Museveni ng'okuba Muhoozi. Abaganda si Buganda nti Obwakabaka naye Abaganda institution egamba nti Museveni abaviire kibali muli ng'ebyobufuzi bibeera banditeeseteese mugina emyaka Museveni gyabulayo bandimuwagidde nnyo Abaganda basobole okumuyiga bazimbe base enaakuba Muhoozi. So kati bwe oyagala kuwa Museveni muwagire support him era Abaganda ku Burundi kuno tewandiwuliseeyo saza lya Buganda likuba Museveni kalulu omuwa amaanyi mumuwagire mukole naye mumwetegereze kubanga obuwanvu bwa Muhoozi tebujja kuba buwanvu nga bwani bwa Museveni. Awo yesuubi yesuubi nti kati ono bw'owagira Museveni ofunirayo tactics esobola okuba anti ye mukubeera kumpi ne Obote n'Amini n'abalala yategeera ebyobufuzi ate ebyobufuzi n'ategeera ebyekiyeekera n'ebyamagye n'ebya administration kubanga government erimu political wing ne baba ministry olwo permanent secretary akulira abakozi n'abaki kati minister aba politics kati nayiga administration kuba Museveni yasooka kubeera administration ebasima atambuza mpapula maofisi g'abakulu administration n'agiyiga nadda magye nadda mbuyeekera n'ebyobufuzi n'abiyiga byonna eno yazimba Woozi era Amini ne weyafiira nga Museveni amanyi kubanga baamulabanga n'engeri gye yakolangamu ebintu bye nga lifestyle ye nga yanjawulo ebyobufuzi bizimbibwa ku lifestyle. Ekimu ku kyokulabirako abantu b'engulu ekyabajjamu baamala mbuyinza ebbanga lwaki baavaamu nga bannaku kasita banywa amalwa n'omwenge ekitintale ne bweyogerere nga kiwedde ate Museveni ye lifestyle ye abakazi n'omwenge si bintu bye wano mu kifaananyi era kyaggamba era Museveni akatugana muntu akola ki anywa omwenge kuba amanyi nti omuntu omutamiivu n'omuntu asiiba mbakazi obulamu bwe buba tebugenda kusaanawo kwe kujja n'akimetta mutabani we mulowooze nti ajja kubeera mwangu mulowooze nti ajja kubeera ki sekanja kutunula wali Muhoozi anywa omwenge
atenza taberanga kone mu bala kimwanywera ngamaza taberanga ko kati buli omwa akyogera tamulaba nkoŋŋaanya tekireza tanywa ne musibala sokwanywa naagwa ne webulandinza otya buli Buganda lwekola ekivulu abantu ne banywa emyenge ne banywa beekuba federo temunnatuuka gifuna. If you cannot control abantu ababeera awo nga balina mu kisakaate kyammwe you cannot get federal kubanga kizibu omunyankolo okukolera effujjo muki era basewankamba babikola sewanka muvaayo so oyina mu 7 mu gino emyaka gye gino gyalina n'okweyongerayo kolagana naye kyenagamba nti Buganda needs mu 7 oba eyagala oba teyagala era gino emyaka gyasigazzaayo oba 5 oba 10 Buganda yandibadde ekolagana naye netuula naye ku mmeeza nesooka esolovinga ebizibu byayo byonna kuba tukitegedde nti oyo omwana agenda okuddako ne bw'anaddako ajja kuba mu teens oba mu 20s kati mu 20s tajja kusobola Buganda erina ebizibu byayo n'abalabe baayo naddala ekizibu ky'ettaka Buganda erina obuzibu bw'ettaka ate ng'ensobi zaava wala kati nga Museveni akyaliwo ne basajja be nga bannadduli ne bakadaaga nga kuba kati Buganda yaffe nakadaaga asula muyenga wadde musoga kitegeeza nti bambabazi nga bakyaliwo n'abakulu mu Mmengo bandibadde batuula ne beeyambisa Museveni ng'akyaliwo okusolovinga ebizibu kubanga era ebizibu bino Muhoozi kwajja okuyimirira okukulembera eggwanga kasita ofuga Buganda oba ofuze eki ekyokulabirako singa mutandika okwekutulamu ne mwagala okulwana gavumenti ya Muhoozi ejja kuyingira bw'aba yanajja eyingirewo ega nti ebyobwakabaka musooke mudde ebbali kiki munaakola tulina tutereeza ensonga ate nga nakugamba nti Emmengo wali emmundu musanja ono yagijjawa gye yakubira omuntu erungujja bosa ow'endiga tabula yagijjawa kati Buganda mu kalulu kano tetwandiwuliddeyo ssaza nalimu gano mbawa amagezi era CBS nagyebazijja jjo ne BBS okulaba nti jjo yalinze amenula g'NRM for the first time ate bagobera mukolo gwa opposition kwajjukira opposition erina omuze mumeefuga essaayo ejaayo mumenunula essaayo okwekalakaasa kati CBS ne bagobera okwekalakaasa ne baleka emikolo gya gavumenti naye luno nga bayita mu envoyi waffe Katikkiro Charles Mayiga Katikkiro wa Buganda naye ng'ali ku biragiro byani kubanga akyamaze era Buganda ekyetaaga Katikkiro Mayiga ekyetaaga Museveni kubanga era ku mulembe gwa Mayiga tukkiriza nti Mmengo ekyuse financially n'ekifaananyi kikyuse kati mu mbeera eyo Muhoozi ajja kubeera mwangu okkuba singa Buganda ekolagana bulungi ne Museveni n'agissa bitabo byayo singa temukolagana ne mwongera omukuba akalulu ajja kuleka fayiro eyalwedi etegeeza omulala anadda mu ofiisi nti abo beegendereze bongere banyigiriza mu kasooli ne mu mmwanyi ne mu cash crops kasita omuntu akunyigiriza mu cash crop akusindika mu boda na mu kuyiribira ku YouTube lwetaleese ssente tokolo kati gwe sekanja oli mufere esooka gy'okola ne basasula imanyi TV z'abalokole nzimanyi kati oli mufere toyina mmwanyi toyina mbizi toyina mbuzi toyina nte bwebaleeta operation and circulation genocide ebyo by'abanyarwanda sibiyingira ate mmwanyi Buganda ziyagabe emitwalo 10 sali musali yakola tuli ku bibalo kati ekyokulabirako lwaki kirungi okuzimba omusingi gw'ebyobufuzi n'okuzimba ekintu nga bwe kinaatambula nti tudde ku Museveni 1980 paka 86 abantu balowooza nti bajjako Museveni gavumenti eweddewo gavumenti eba ne kibayita formation ne body president yaba omutwe of course bw'ogujjako guba koze gutya naye ate omuntu osinga tumwangu era so kujjamu ekibumba ne tujjamu obusomyo ne tujjamu ensigo n'amaaso ne tubikozesa mu muntu omulala n'abeerawo nga mulamu kitegeeza Museveni yali asobola okuwamba Obote nga baamini we baakola kibayita kudita mukimanyi bulungi yali asobola okweyambisa kudita n'awamba Obote yali asobola okumobilizinga kuba abaali bakooya Obote bangi ne bamukubira mu nnaku ezi naye eno kati kambabuulire kino kikulu nnyo muki
mu byobufuzi in politics the amount of material in a government is vital. Nti obungi bw'abantu bo mu gavumenti yo kikulu sekanjakko. Gavumenti ya Museveni abantu boyina kaka kwa Obote Museveni abakwepanka kujjako Obote mu mwaka gumu oba mu kiro kimu. Gavumenti y'Obote yalimu kati tugamba nti the amount of material in the government government ina formation ina skeleton a framework of bones era skeleton yetu wachi shape kati government ya Museveni ina shape lwaki yalwana emyaka 5 mu nsiko yalwana emyaka 5 nga bali mu kulwanyisa amaje kyokka n'okumenya amenya government ya yani okumenya amenya amagumba gaayo tosobola kuteeka kyennyanja kiramba muki era okimenya amenya mbuto oba okitematemamu obufi kati bw'otatematema kyobola abantu olutalo lwava kinaana mu gumu ne lukoma 86 emyaka gino giba mingi okumenya amenya gavumenti bw'owamba ofuna obusobozi naawe obutuula ku ki ku ntebe kubanga gavumenti tezibeera nnyangu kumenya kati mwabalwanyisa Museveni wa leero ate nga wadda ate nga azimbye owenca mwenga ate temunatugamba officially kubanga waliwo ebibayi bingi ebirwanyisa kabaka ono akola ki aliko era nga bita buti Museveni era ze zimu ku challenge zizokuba ezamuhoozi kuba Buganda mu Uganda ina stake ki nene kati era kankugamba kumanya kizibu okumenya government ask yourself this question why has it been so difficult to delete Amina and Obote in Uganda's politics? Kibadde kizibu nnyo Museveni kimubeeredde kizibu nnyo okwerabiza abantu Obote na Amini kati Abaganda abagamba nti balungi bw'onyumya bannabyabufuzi abaakafuga tewali aleeta Muganda n'ogu ate nga be bakyasinza okufuga Ssekabaka Muteesa Binaayisa Lule Muwanga Kawanga Semwogerere tewali aboogerako kati kiseera mu byobufuzi bya Uganda ebyenda temuliiyo kuba oli bayogera ku Obote ayogera ku Amini kati bano abasajja ba Amini baali bannayuganda bwakibanga ne Museveni kimukaluubiridde okubabeerabiza n'olwekyo gwalowooza nti osobola okugyawo Museveni wa leero n'omwerabiza bannayuganda oba n'omenyaamenya gavumenti gy'azimbye kubanga ba DPC gavumenti bagizimbira mu poliisi ne mu administration ne mu byobufuzi kyova olaba nti ba DPC ba OC nago tuli mu poliisi ne tudda mu magye tudda mu administration omwo tudda mu bambega nti ministry mulimu bakamishona government ebyo namanya bw'otabimenya n'otunulira president yekka oba olimba era ne Museveni abakeera lumu n'agamba nti Obote todda kyali kyangu abakyoli n'abalango baali bangi muki era Museveni Amini okumanya Museveni asinga Obote n'Amini Amini agenda okujja mbuyinza ng'abakakwa batono kubanga abakakwa ze zimu ku minor tribes mu Uganda Obote kyamuyamba yayina abakyoli bangi Obote yali mulango ng'ate balina amawanga mangi obakwatagana eyo n'ateeka abantu be bangi muki n'asomesa n'okusomesa abantu bangi n'abanga gavumenti y'enzibu kumenya mu kiro kimu kati Amini agenda okujja ng'abantu abayinza okukwatagana naye kyovola mu abagamba gavumenti ejjudde Banyankole oli musiru erina obbajjulamu olw'ensonga n'Amini yagenda okulaba ng'abayinza omutegeera batono be abanubbi naye ng'abanubbi si bannayuganda the aliens si bannayuganda ebbombo kati Amini n'abeera ng'alina shortage y'abantu abamuyamba okuzimba gavumenti ye neba nga terina framework n'alizootiga ku kintu eki kuteekawo obunkenke na kubatta n'Obote naye akikozesa okusika yalinga Abaganda okudduka ebyobufuzi kuteekawo kafyu kubatta kuteeka bunkenke simanya emirambo giriwa simanya n'afuula abo mahoteri Nairo Mansions battirayo bantu Sheraton battirayo bantu bino kubanga teyayina substance teyayina amount of material teyayina material mu gavumenti abakakwa baali kati ndaga abakakwa bana wano
ndaga abakakwa bana obamanyi ate kakwa Basudani era chobola era ezo bobali balula ensalo omulundi ogwokubiri abakakwa bagwira mu Uganda nenga kitundu kya era ne Sudan wali abakakwa chobola nti ebyobufuzi bya Kenya Museveni kati gwese wankamba sekanja koli wano tomanyi na kifa Kenya Tomanyi nti bakwatira Dr. Besigye. Tomanyi nti kifa Sudan. Kati yo muyekera amanya. Kyagulanyi mubuuze ebiri ekkonga abimanyi. M23 abamanyi. Bawambi boba. Ate mulaba ku TikTok just. Temumanyi. Kati kubanga abakakwa bano Basuda era yaleeta banne kati gwagamba nti Museveni aleeta banne oli musiru. Kubanga naamini yaleeta banubbi baki abanubbi ba Sudan tokimanyi. Era bakabaka wa Buganda yabaleeta muno bamulwanireko olutalo. Era n'abawe ettaka. Naamini yabakozesa nga government terina material abakakwa bali batono kati Museveni agenda okujjambo yinza nga naye talina nnyo bantu be naye na kwetuuma omunyankole omukiga omuganda kati agenda okulaba nga tajja kuyimirizaawo government ku kintu kimu ojja gamba nti government ejjudde abanyankola akumenyera abaganda 8 ab'amaanyi mbifo nga mwebali n'abasoga mwebali ababulina ate babulina kati nze mmanye empale byoli munda ne mmanyi nti oli musajja era olina obitundu byaki ebyekyama birasijafaayo so najja ye n'aba nga tali defined nti Obote yali defined bwe ku bunafu bwabwe nti bakozesa balango kati Museveni ayina abanyarwanda ayina abakongo ayina abaki abalese nazimbe eggwanga nga liringa America aba Ethiopia bali muno aba Tanzania bali muno aba Sudan bali muno banna Kenya bali luno n'omuntu yandi agadde okulumba bangi abakwatibwa kuba Uganda yaki ya bonna kati Museveni nazimbe ekigavumenti nga kiringa gye bayita enchwiri ekyo bonchogera ku nchwiri Bobi Wine akimanyi enchwiri teziba mpale yenjaga entabike mwebi enchwiri oginywa n'ozikira kati yazimbe anti omuntu akulidde kamo kyenchwiri agimanyi kati Museveni yazimbe ekintu nga kiringa kye bayita alloy. The government of Museveni is an alloy. Do you know an alloy? Many metals basogatta ebyuma bingi ne bakolamu ekyuma eki nti bagatta aluminium ne bagatta iron ne bagatta steel ne bakolamu oguma gutya gomu ye government ya Museveni toyiza ganti yayimiridde ku banyankole bokka percentage yinzo okwawukana toyiza ganti yayimiridde ku bakakwa bokka kyokka ina layers government ya Museveni is an onion like tugenze mu agriculture onion kintu ekina layers ezaki nti kuliko nene ebekaze gyosoka n'osuula nabakenda onion zeyina layers nga 12 akatungulu kayina layers okasusumbula kati zino government z'abo Obote ne baamini ne baani tezayina layer n'emu zali nyangu kulaba kibanza political underwear tukiye kikuli mu mpale kyali kyangu okudefining Obote oba amini kyali kyangu okudefining katika kabaka wa Buganda yali afuga kyali kyangu okudefining Nadiope bazanyanga ebyobufuzi ne card eji mawanga na dini card 2 mawanga na dini kati obadde omanyi okubanga government ya Museveni ya amaanyi nja kula gomanyi mwepanka muli mu Kyagulanyi nze kadi nga discussinga Kyagulanyi omusajja avuga Benz Mercedes nga mpagira Kyagulanyi ndi musero amanyi atuvuma mu police nzo manyira mbu principal ekirala government ya Museveni tuli muwozi njiraba easy naye muhoza akola ki kati abaganda mwenyweze munonyewe mujja omusajja mugende muganda tugenda kuwagira gwe ne mutabaniwo obuganda busobola okusigala okubanga busobola okukoma ku mulembe gwani gwoni ate ne bwekuba bo wennyini kuba n'olwaliro tebwakyali lutalo wakati wa Museveni na Bwakabaka mmwe kuba Kyagulanyi si wammwe si abavuma bampuuga si bammwe ekirala economics Museveni ayina ekigabo kye Musevenomics njagala ondagayo ettaka lya Amini. These were not entrepreneurs. Tebali bakozi ba business. Obote was political.
but was not a military person. Amin was a military, but was not political. He was not entrepreneur. He was not a family man. Omanyi ne family kigambo kikulu. Museveni anywezezza family ye. Nobote chobola ne mama Miri akola ki? Kati Amin mumanyi ge yalimu okudefining ekigambo family. Abana basasana azala omwana azala no bano basokuba bayina abana bangi. Need the way you manage your mistakes and the way you manage your weakness kikulu. Kati Museveni kyasinga bano bonna abalala is an entrepreneur. Is financially stable as a person. Waliwo abantu ng'Obote. Obote kasanywanga whisky nga kiwedde. Era baali basajja baweereza balungi nga bali nenga bomujja mu office n'omujjako ebintu bya government asigala mu ki. Era osobola Museveni mu kulwana kwe yali afuba nnyo okutta Ito Ojoko era yamutta kubanga Ito Ojoko was an entrepreneur. Ito Ojoko yali asuubula emmwanyi era alina ssente nnyingi. Kati bano abasajja ab'engulu bo obulamu bwabwe kunywa ekyo mukimanyi. Ne waba comedian kati abaliwo ab'engulu Kasayi akola akase n'akanywa wali. Naye Museveni yali entrepreneur ng'akola ssente. Museveni entrepreneur alina faamu, alima, akola ebintu ebyenjawulo era ajja kumulaba ye nnyini nga yeenyigiddemu. Era Museveni tamala wiiki 3 nga tagenze kisozi. Kati bano ba president njagala ndage faamu mulunzi wante. N'amakampuni mangi gaalina n'ebizimbe bingi byakola ki ekitaali kubali nti bo baali batunudde baalinga luguudo lwa train nga bangu kubala. Bana basajja they are financially stable. Museveni is financially stable because he is an entrepreneur. He starts businesses okwawukanako n'abalala. Era ne Buganda kikyagiremye. Buganda aleeta amazzi ge bayita Luwendo. Kyagala bakatale. Jesira banko maziga marungi nga gano. Nyero kitwaganyola. Tebagala kulanga. Engule atudde ku ngule. Kati Buganda si entrepreneur. Ekyalowoleza mu ddogo ne mandwa. Era abasajja kino nkyogera nti abasajja ab'emmenga abategera business nga bakiwalabye male n'abakulu bano waliwo omukulu Kimba Freeman, they are rich. Katikkiro yatandiso era kyobulaba muvuma ndagaayo kati kuba Katikkiro abakadde aina business joso mulwanya muli aina business mmeka. Katikkiro manye mwanyizo aina ewaffe kabasanda nawa n'amatooke na biki nebaga naye asetusafuse Katikkiro anti kitobero restaurant naye anti wulira olwaleero Katikkiro atulaze nti atandise okumonetizinga Buganda. Kati Buganda tesobola kuvaasinga Museveni omulimi era omulunzi era alina n'amakampuni nga yo yatandika Lwendo Water negaana okulanga amazzi ne gagwa netandika engule enengule Buganda bange enengule gwe gumu ku mwengo gwasimwa mu Northern Uganda. Abantu Northern Uganda bagala omwengo gubakuba. Engule was good era ali esovuganya ne brands eziriwo guli luddawa nago simanyi we guli ndese wali we guli ne mabalanga kasete ne mabalanga waliyo nebira Buganda nebanga si ntandisi ya mirimo. Ekyo nakyo mu government kikulu. Museveni kyasinga aba president abalaki ndaga so bino bana byembagambye sikulaga ndi Museveni katonda tofuula nga omuntu katonda omuntu yenna first of all tuwangudde tutya Museveni katumaliriza waliwo Abaganda abanyiivu kati nenze tebinkwatako nze nkubula amazima ate nga sikuvodde one natural causes katonda asalewo tewali amanyirwa nkya no one knows tomorrow ekyo ekisooka omuntu anawangula Museveni awulira nga Museveni genuine amukoye pray kubanga okusaba kikukyusa ebintu eddogo lyalema tusabe Katonda kubanga nze nzikiriza ndi musajja mulokole I believe in prayer. Essaala emala omuntu amaanyi n'emirimu gya Katonda Katonda asokyuse kuba yagaba era yajjawo. Ekyokubiri abantu awava munno omuntu asobola okujjako Museveni yewava munno jono wapa munno alugero wava munno tewadda abokugulu wadda muggo tewadda munno bw'oba weeteresetese bulungi ku mulembe gwa Museveni n'avaawo nga muli mu bitabo birungi tulina essuubi lingi nti mwawe anaamuddira mbigere
ekyokulabirako omanyi mwe muli balogo genda okebere mu Bayibuli wano genda okebere mu Exodus okuva essula esooka olunyiro lw'omunaana. Joseph yali musajja w'amaanyi mu Misiri nnyo ku mirembe gya kabaka oyo Falaawo eyaliwo naye wulira awo ne wali akabaka omujja mu Misiri ataamanya Yusufu n'agamba abantu be nti laba abantu b'abaana ba Isirayiri bangi b'amaanyi okusinga ffe kale tubasalira amagezi baleme okuba abangi olutalo bwe lulijja baleme okwegatta n'abalabe baffe okulwana naffe okugolokoka okuva mu nsi. Mulimu ekigambo okusalira amagezi. Kabaka yajjawo biri ebya Yusufu yali w'amaanyi nnyo yali mugezi teyakola ki naye atyamu ng'Abayisirayiri basajja b'amaanyi n'ayogera ekigambo kati Buganda erina okulinda Museveni ave mu buyinza. Era bw'ojja n'osoma wano mba Ssekabaka tujje tusome wano mba Ssekabaka tujja okulaba nti nti awo kabaka n'ata olunyiriri abantu tuli mu Ssekabaka sura 12 olunyiriri olw'15 awo kabaka n'atawulira bantu kubanga kyali kigambo kya Mukama kiyaleeta anyweze ekigambo kya Mukama kiyagamba Yerobowaamu mutabani wa Nebati mukono gwa Akiro omusiiro. Awo Isirayiri yenna bwe baalabanga kabaka tabawulira abantu ne baddamu kabaka ne nga boogera nti tulina mugabo mu Dawudi so tetulina busika mu mutabani we Yese mudde mu weema zammwe ayi Isirayiri labira n'ennyumba ya Dawudi ggwe. Awo Isirayiri ne bagenda mu weema zaabwe naye abaana ba Isirayiri ababeera mu bibuga bya Yuda abo Lekobowaamu n'abafuga. Dawudi nakubadde yali w'amaanyi nnyo Solomoni n'aba w'amaanyi nnyo teyali w'amaanyi kwenkana kitaawe era Isirayiri n'ekutukamu ebitundu ebi n'esigaza ebika 2. Nakubadde Yosefu yali w'amaanyi bwe yavaawo mu Misiri abaddawo tebaamumanya so mu wiiru ya Museveni wiiru mwe muli eddaame ate wiiru eba mu mutwe eno ye mmeme mwe muli wiiru ku muntu wiiru bagiwandiika anti mu Bible mu Bible wiiru eba mu soul mu mmeme eyo mumbera wiiru emotions ne mind kati wiiru ne tugaleka mu byedda bya Museveni oba mu ddaame lya Museveni mulimu muhoozi so mukuba olw'ensonga nti system zaabika system zikaddiwa system zikola ensobi zo zennyini nga bona ba transformer nga tewali agikutteko n'eyabika naye bweyabika oli mweteefuteefu okuddira mbigere oba ogikanika bwe mbanga mulina abantu abavuma obuvumi abantu oba abawemula obuwemu z'abantu the question arise are you ready singa ekyo kibaawo kubanga mu maaso muhoozi alina ozimba obulamu obubwe ng'omuntu. Museveni ayinza okumala emyaka 2 nga nankubadde afudde ng'akyatuwunyirira kuba ne Ferguson yava ku Maniyu naye bajjo bakamugoba ne musajja gwe nedda va wano nga yalonda bakooki yalonda abazanyi yakola kiwadde yavaawo kale omuntu bwalwa awantu asobola okufuuka ekizibu oba omukisa naye oyo ayeeteeseteese asobola okutwala omukisa ogwo oba okumalawo ekizibu ekyo. Kale n'olwekyo nga bwolaba amatiimu ze mpagira AC Milan eyamba Malidini yali y'abaana sirina nze siri munafu kati olwaleero Barcelona bagikuba Milan bagikuba kuba system zakurashinga ne zikola ki kati okuba Museveni leo kikyatwala ebyanga lingi singa bwokola ki so Buganda yesinga okwagala obuyinza kubeera babwayo erina okuzimba system ennungi etalimu bya bufuzi bya ffe tuli Baganda erimu ebyobufuzi ebiri international nga tebitunulidde Buganda yokka weyita Ssese Busiro Kyaddondo n'ebirala. Nze President Shandaweya mutukuvu muvuzi wa Benz Mercedes sign out wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba tujja kudda mu wiiki ejja kunako olwokubiri sijja kudda nga tuyiga ensonga sijja kudda tukomye wano owaye totwala microphone yange se oyo ngenda kumwayi tugenda kwabigano Sewandaki